Sakata vibes. Anyway, bampita Dj.Senior'B the remix wizard wano ku Sakata vibes okubanga nkuletera ensonga zonna okuva mu ango zonna ku kamera kuliko manye ga mugongo kubanga naye kintu akikwasaganya kyoda ddala level webale nnyo okubanga olaba Sakata vibes yonna gy'osinzira okuba abali ebunayira yonna mwebale nnyo abakwata link ne musharinga mwebale nnyo abategeza bannamwe ntino Sakata vibes yazedda mukola kyakabi wabanga tonnaba please subscribe nga ku channel ya Foul non stop ojja kubafuna notifications anytime anywhere okubanga ensonga zino weziba zijidde wetuba tujidde tomisinga kintu n'ekimu right about now. Tulina ensonga zitugenda okwogerako ezitali ezimu ziri nnyo mu music ezimu zivaamuko naye tujja kubanga ekintu tukigusa otunamalira nga ddala mutufu naawe otegedde nti ebintu si byangu oba byangu nnyo oba bizibu oba birungi nnyo kitegedde bamita Dj.Senior'B manyi ga mugongo kamera nja kutumirako SN Powers Entertainment webale nnyo okubanga olaba ntumireko Rita Madam Hope ogamba otya njatumira Entebbe Music Association yonna njagala otumirako DJ Association of Uganda mwebale nnyo kubanga ekino mukikwasaganya agamba ati MCBS webale kwangoereza big up on yourself Kaima Shafik, big up on yourself DJ Nice Jose, big up on yourself DJ Nick ba DJ mwena mbatumiddeko nnyo mwana njatumirako buli sireko yonna gyosinzira okuba nti okwasaganya ekintu oli wakabi nnyo webale kubanga olaba Sakata vibes abakwata link one more time batumirako nnyo mwebale kusharinga link eyo mwabasinga mukola kyakabi nnyo right about now. Tuline RPG Kikompola musajja muyimbi nze mmanyinga omuyimbi akuba lugafulo oba hip hop ow'Oluganda simanyi ye oba ayimba ki ajja kuba tutangaza mpola era ajja tubuulira lwaki abayimbi ba lugafulo benzi nnyo ajja tubuulira lwaki abayimbi ba lugafulo balowooza be bayimbi okuboka mu nsi abayimba message oba Paulo Kafere bayimba nga ki I don't know tumulina era katebe kwali ensonga zonna ajja kubazanja nga tanaba kuyanjula anja soko okujjukizaako abalaba Sakata vibes RPG ono abadde ajja nnyo mu stories zaffe naddala we twaleeta Djjacob Omutuuze ow'okudembe FM ayina ensonga gye yali agezaako kumuggusaako so mu buufu bwe bumu ne ŋŋamba nti ekintu kino saagala tusale gwakawala nga tulinamanya gwakalenzi yensonga lwaki tulese RPG kati simanyi oba yeye kawala oba ye kalenzi agenda kuba atunnyonnyola ku nsonga ezo. Oli ku Sakata vibes? Yes sir. Oli bulungi? Ndikiriya nnyo. Kyekiriwo? Nze ndiwo Mayanja Gaddafi Nasirala General. Amanya nga ga Kisiraamu? Ndi musajja mu Isiraamu. Webale kisiiba? Alhamdulillah. Wasiiba sitati? Oba ekyaliko? Sitati sagisiiba. Wagisiiba. Kitegeeza tewayosaamu? Nayosaamu naye era mbadde n'ebinsumbuwa. Kati mbadde ku ngendo nga ntambula. Tambula. Kweli? Baddeko yesese ku mazzi. Alaali. Oli musese? Ndi musajja mu Lunnyanja. Kituufu mbweyo ku bizinga waliwo ekizinga ekitagenda mu bakazi? Nange nabaddeyo ne babinyumiza waliyo n'ebintu bingi ebyewuunyisa bye nasanze byabadde bingi naye nga biri nnyo mu buwangwa. Saabigenzeemu nnyo. Oli wawulira obuwangwa misambwa mizimu obuwangwa kiki? Obuwangwa nze nga nze bwe mmanyi kyemmanyi ndowooza bwe bajjajjaffe okuva edda nedda paka kati wano wetuli bwe buwangwa ebyaffe ebyaliwo paka kati wano wetuli. Man. Alright. Omuntu akulaba alaba RPG Kikompola yani? RPG Kikompola amanya nze Mayanja Mukubira Alexander Gaddafi Nasirala gemanya ganga amatuufu osobola okumpita RPG Kikompola abamu bampita PG abammanyi obulungi. Ati PG yate ekyo kitegeeza ki? PG olisala kwa RPG n'ogamba PG kibanguyira badde manyi parental guidance. Nedda si parental guidance. Lwaki Kikompola ate namanya mpulira Nasira Allah amanya mpulira oli mutujju? Nedda siri mutujju naye Katonda amanyi batugamba bamalayika Katonda batuteekako batulondera mu mbuto oluusi batulonda tebannabana kututondawo kati ndowooza ye mwoyo wange andiko bwatyo wakisajja nnyo
wakisajja nnyo mujasi nnyo ndaba nti naawe n'ebyambalo biraba generali nnyo nange onsikiriza ne ŋŋamba kansooleyo ekyange naawe olimumaje weeyita rap geno ate gye walijjawo rap geno ndi musajja nyimba rap ate ndi musajja onetegereze nnyo ntambulira nnyo mu mbeera z'amagye kati nze ndi generali kati nawe osanga rap walanka ani yampalanka but yakikyotegeeza eyo ranka ya geno bagabanga be president Museveni president w'eggwanga yagigaba ye ani yagimuwa kyogamba ye yagyegabira ye si geno ye yayiga amagye kikyotegeeza yayiga amagye n'agasoma n'atendekebwa mukugu omujasi anti nze sigambye nti no nze ndi front line geno nkugambye nze rap geno nze kuyimba ani aba ranka ezo mukuyimba munsi temulimu abantu agaba ranka ne bokera saa zino siniya n'ogamba nti ogenda beera geno obeera nga bakasirya eggwanga ofuuka n'otuuka n'okiba kyekituufu munsi temuli muntu akuwa ranka okikolerera kyoyagala okubeera n'ogamba nti kati nze kino ndi kino n'okikolerera paka okutuuka wookola ki wokituukiriza kyoyagala kisobola okutuuka nga tekinnatuukirira nnyo nga tekinnanywera nnyo naye era gwe kyeweetaddemu kyeweerabyemu kyolwanirira paka okukola ki okutuuka nga gwe bw'ogamba gwe geno wa rap kitegeeza nti abalala abakola rap bali under you gwakolera bataliyoni sigambye muno bali under nze bajjeno basobola okuba abangi mu magye temubaamu geno omu naye nze ndi generali kati mu gera rap gwe geno bajjeno kyabalala booli nabo siriya tonyogeza ku basajja nazeko oyogerako byange mubamanyi mubogenda toyagala kulikogonezinga bajjeno banno bajjeno gye bali mubamanyi ate waki mubansosozaamu neerabireyo mumugambe ate oyo teyamwogedde ate biki kyati wano tuli kunze RPG Kikompola rap geno yesevo alright njagala otunyonyolemu wano woyogera ku rap kyeki rap kwe kutontoma ebigambo nga wonakwata edda bajjajjaffe bakitanga kutontoma kati saa zino tubyanguyamu n'obitusitingamu n'obiteeka ku beat kyebayita rap music rap alimu ebika bimeka rap alimu ebika bingi osobola omuteeka mu bintu bingi kuba basobola omurapingira kwa acoustic basobola omurapinga nabo bagundi abakola poetry nabo barapinga by the way n'abaraga nabo barapinga osobola osanga yabarapinga n'ogamba engeri y'ebigambo n'engeri gyabikutula nga ye ate yetakola kitabiyimba kati rap kisinziira ngeri kijjakoze eki n'ekitono ekyo byomufuzinzeemu okusinziira gwe womusobolera okola rap okuba rap mulungi olina kubanga wasoma nnyo ba talent music tebamusoma talent tuli ku talent kati tebabisoma ebyo naye ng'era n'ababisoma babimanyi nnyo kuba babyongeramu ate era wookisoma jjukira ate okimanya nnyo naye nga kijja sikisome esooka kuba talent nga ggwe nazi kuno ffe twamanyanga barapa ng'abantu abayambalanga engoye enzite nnyo engatta enzite nnyo enjegere mu bulago kikyali bwe kityo kisinziira nti nagambye buli omu engeri gye yeetwala nze si nazi kuno kati tuli kati nazi kuno manya amakulu gaakyo edde nnyo wano kati tuli kati kyova abakuze ne bagamba edde nnyo wano kyalinga bwe kiti naye kati tuli ku kino ekiriwo alaba Sakata vibes tugenda ku nsonga ez'amaanyi ennyo bwe tuleeta abantu we bati mbajagala nnyo ne mumanya ekinywisi ki kye bali osobola okubanga tomujajinga oba tomusalira musango oba tonyiiga bw'aba ayogedde kyotayagala kireke bulesi tambula genda laba kalinki kasyalinga ewereza munno muyite naye alabe okitegera ekintu ekyo tuli ne RPG Kikompola wano ku Sakata vibes ku kamera kuliko Manyi ga Mugongo ekintu nga akikwasaganya kiwera ddala level oba kati kutandiikirewa otajjeeyo mundu kunkuba manyi mwe bajje no muli bazibu munyiiga mangu first of all omaze banga ki mu industry mu kuyimba okuyimba officially sisobola libala nnyo nti bweriti naye nga ndabika mpezezaamu emyaka ennaku esatu nga nkirimu ddala ng'omuntu naye nga music nze mukola kubanga nkyali mu ssomero kubanga ndi mwana muto muwere ebbanga lyomaze baproducers ki b'okoze nabo bw'olaba nti babadde bakola ekintu benkoze nabo nkozeko ne producer sport nkozeko ne Digi Bawa nkozeko ne Dr. Fizo nkozeko ne Eddie nkozeko ne Crony nkozeko ne Bless Touch nkozeko ne producer ndoza bangi bangi luyimba kigwe lwolina lwogamba nti mu nnyimba zange zonna luno balunkolera bulungi
Nyimba zange zonna ng'ogyemu ezimu ssaawa zino ninamu obuzibuko ne producer omu naye ng'ennyimba zange zibadde nkole bulungi nkole bulungi kubanga ngenda ogende wali producer muwa vibe ye nze nsuubira nsooka mulaba ne ngamba ono producer yajja okunsobolera akayimba kano. Bw'ogamba obuzibu ne producer otegeeza ki? Iyo obuzibu bubangawo siniya tusobola okukeera nga tetukwatagana nze naawe. Baba producer abasinga bacomplaininga mwambayimbi temurespectinga waka waabwe mubachunga mubapakusa. Ekyo kibaawo ku bantu abayimbi tosobola characterizinga kintu n'ogamba nti bano abantu bwe bati balina omuze bwe guti. Abantu baba bangi nnyo omuntu abanga omuntu ogwa omu n'aba n'omuze ki n'omuze gwo ogumu lwakubanga era bajjajjaffe baakirabirawo ne bagamba nti omulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna. Kiki olatunuulira n'ogamba n'olaba rapper n'ogamba oyo rapper? Kiki ekidescribing a rapper? Describing a rapper ngeri nze mpuliriza gundi ntontomaye yaman sifudde ku beat oba omuntu asobola okurapingira ku reggae beat asobola okurapingira ku ngoma enganda kati ntunulira rap engeri gyasingamu ebigamba nengamba oyo rapper yaman. Bw'oyogera kusengeka simanyi oyogera ku message ebeera mu nnyimba kuba olaba omuntu ng'ayimba naye ng'ate ekifaananyi kyaleeta mu luyimba lwe kiba kizito nnyo. For example barappers abasinga babeera nnyo n'abakazi mu videos zaabwe. Biseera bisinga abakazi balaga mabeere balaga mabina balaga otegeeza ki bw'ogamba nti olabira ku nsengeka ye? Ebyo byonna ng'obijjeeko amabina n'amabeere ng'obijjeeko omuntu asobola obeera n'akayimba akalungi n'akola video enfu. Oli serious? Yeah man. Omuntu asobola okubeera n'akayimba akalungi nnyo naye ne bamugamba kati ekiriko ono mukazi mulungi nnyo ono gobeera okulembeza mu video buli muntu ajja kuba akola ki alaba ye n'ava ku mulamwa. Ate omuyimbi si akola script kati ekyo kiba ku bali baani ba director ba editor sibamanyi nnyo abakola video simanyi mirimu gyabwe. Okay. Bayimbi ki wano b'otunuulira mu rap n'ogamba nti bayimirizaawo game oba olyawo singa tebaaliwo kyandibadde tulinamu obuzibu? Barapa bonna kati abaliko nga bafefe busi ba Gravity Omutuuze Fake Fameka bano abana we bali awo bajimunola abayimba bulungi kitegeera nga bakuba rap ennungi. Yeah man, Fresh Kid naye kati akuba rap ate kati naye amuyimirizaawo kubanga era amuwadde hype. Kati Fresh Kid wabanga yaliko kitegeeza ne rap akola ki ne rap yaliko. Yeah man. Bw'oyogera ku Fefe Busi y'omu ku bayimbi abamanyikiddwa ennyo mu kutambuza hip hop oba lugga flow oba ki Uganda ne hip hop nga mutambuliza nnyo ku competition. Lwaki muyimirira nnyo ku beef barapa? Omanyi music ono senior nga kye nagambye nti nze sigenda kwegamba nti barapa nze nga nina experience nyefunye ng'omuntu omuyimbi abantu abangi batamanyi nti wemba ngenda kuyimba mbakuba n'omwoyo nagamba yimba ku kino kati simanyi mwoyo wa Fefe Busi kyagenda mugamba nti oba yimba ng'ovuma oli oba yimba ng'owaana ono wabula ajja muyimbako kuba zonna ennyimba zayimba oba walampya oba awaanye zonna zikola ki ziba zinyuma ye mwoyo we. Nze wanga agenda kuŋŋamba kuyimba byange byennyimba kati simanyi ye wayimirira kuyimba nnyimba ze. Awo wennyini bw'oyogera ku mwoyo wo bannange abalaba Sakata vibes kati wano enjagala mwetegereze nnyo. Twakyaza Djjacob Omutuuze wano n'agamba nti wakola kikyamu okuyimba oluyimba somehow somewhere oluseketerera gavumenti y'ebyobufuzi eriko etutwala politically. Mwoyo we yakulagira okuyingira politics? Mwoyo wange essookera ddala kye ngenda osooka okwogerako nti nali njogera ne ngamba akakayimba si politics si ka politics naye nenzira wansi nenkitunulamu nga politics kyeki. Politics nanti wenneegana kayimba ne ngamba si ka politics oli nambuuza politics kyeki. Politics bye bintu ndowooza ffenna bye tubeeramu wano tuli mu politics. Kweli? Sinaba kutegeera bulungi. Politics y'embeera y'abantu ba bulijjo. Okitegeera abantu ba bulijjo kyova olaba twerondamu abantu ne tubasindikayo bo bakole ki betulaba ababangufu batukiikirireko batuyambe batuterereze ku mbeera ey'eno ki kati embeera ewe bateteredde nze nosanga nemulugunya gwe tuyita ki ye politics. Kati nali ngamba akayimba kosika politics naye nenkizula nti akayimba ako kale kaka politics. Lwaki wayimba politics? Lwaki nayimba politics? Lwaki nayimba ku mbeera kubanze mukayimba nali simanyi nti nyimba politics nayimba ku mbeera nga nayimba ku police
police akayimba ko ketegereza ka police nalina obubaka bwange natuula nnyo wansi nensengeko obubaka obwo n'abantu bange benali nabo nembusindikira police nga police ng'ekitongole amajenga laba LDU njiraba aba security mbalaba ne Museveni mulaba by the way buli muntu mulaba ne bano buli omu bana bagamba abempisa mbibo nambalaba ne lwacholoza nayimba ku police lwache police era wali ogigamba ki nali njijjukiza nti omulimu gwabwe baguvuddeko ate kati nabo bayingidde mu politics ono wa bulijjo nabo batandise mpagiro ono kubanga politics ne wogenda kati kapande kaabwe wano tuli wa Kitala bagamba ko Kitala police station protect and serve eyo ye mission ya police nze nakulira mu barracks nze nkuze nti manyera nti ndikiddamu nti omukuumi w'eddembe ye muntu akyasinzeyo okubeera n'empisa ne womulinnyakaawo alape joyina empisa man nina empisa nyingi nnyo sinya tewali mbuziza kibuuzo ekyo mpozi era ekibuuzo balabye kulaba kukimanya kuba gwe okimanyi nze nina empisa nyingi nnyo naye ate osobola okunsanga era n'ogamba okitegeera kuba ndi munnamagye naye ate era mbeera neki nina empisa lwaki weyita munnamagye lwaki okozesa nnyo munnamagye olifaalinzoga nti wakulira mu balakisi kikyotegeeza nakulira mu balakisi nga balakisi y'amagye ng'omuntu yenna wanabeera ntataye nga soja n'okulira mu balakisi ogenda mu ddwaliro n'olwayo ofuuka musawo nedda ate nagemu nze nagenda nnyo nendwa mu balakisi sigemu nakulirayo nembeerayo kati si gyembeera nakula dda emyaka gye mmaze mu buto ne gye mmaze mu bukulu egy'obukulu kati gye mingi wava ku kino ogamba kojjukize poliisi emirimu gyayo tegimanyi yagivaako sinia kati tubadde tukyali ku kyamwoyo bwe tugenda ku mwoyo ne tuddayo nti omuyimbi vibe environment kyetwazeeyo nti ye politics ekyo tukiveeko kati vibe environment yekuwa ekyokukola ki ekyokuyimba sinia bwe tuva wano ne tugenda wali opoliisi najja nakubaawo omusajja oluyi ngamba mwana wa poliisi naku zino bakambwe ne tukirira wali wansi opoliisi ne tulabira ekikwekoto kya poliisi ne twekweka naku zino abapoliisi mwana story ekyo kitegera ne nyingira taxi nga buli muntu ayogera ku poliisi we natuula ekiro musawa zange zempandikiramu akayimba obwongo bwange buno bugenda kuba kuki nga wolaba omuntu yenna ayina buli muntu ng'ayogera ku poliisi wolaba amawulire nga buli mawulire agafuluma mubaamu police brutality entuuka ne ngamba mwana kati ne wemba ntudde wansi okuwandiika akayimba obwongo buba bukola ki bungamba kuwandiika ku kino ojjukiza poliisi omulimu gwayo era kakayimba bw'okawuliriza ennyo Djjacob Omutuuze ale kati yakawa time ale kati yakawa time mutiitiizi Djjacob Omutuuze mutiitiizi bagamba eriiso ly'omukulu wadde kitiibwa eriiso ly'omukulu abaddugale wala bamuwanya ekitiibwa era naye akimanyi eriiso lye toliwadde kitiibwa muwe ekitiibwa era naye akimanyi naye ate era tekikuggyako butiitiizi bw'oba mukulu osobola okuba ng'olimu eyo gundi omuntu osobola okubeerawo ng'oli mutiitiizi teyasobola kujja kukwata waki oli mutiitiizi bagamba bomutiitiizi awangaala kituufu naye era mulimu n'ababrave abawanga sinyayo nagambye eyo ye gundi y'obwavu ensigo y'obwavu abantu gye basiga kati ngenda kukikuddiramu ng'ovudde ku kyokuyimba politics mbakubaawo mu biseera Museveni ng'ajja ku bufuzi n'alibadde nze omu ku bakasirye eggwanga baleero kiki kyotegeeza kyentegeeza nti nno nze sisobola kutya kwogera ku kiriwo olw'okubanga kisobola okuleetera embeera endala oba kigenda viisayo omuntu agambe nti weegasse ku bantu abalala okulwanisa kino kitegeera wekibanga kiseera kyekyo nga gwolaba nti tulina kye tulwanisa ng'oli wanagamba nti tuli politiko tulwanisa Museveni okuyita mu nnyimba waki twalibadde waki ye gwe tulwanisa kyogamba Museveni yakasooka okubaawo aluddeko waki kati tumulwanisa kati kyogamba ffe twagala nnyo obufuzi lwaki ennyimba tuzifulumya kati kaba kaseera akaseera ni akaleeta Katonda ate ani aleeta akaseera Katonda sinaba kufuna bulungi nze njagala kufuna ekinyusi muli n'ogamba nti kati ekiriwo ssaawa eno nandibadde nkuba tyuni yange eya lugafulo nebatigomya wano mu ndongo n'ogamba kanjogere ku poliisi eno baali bakutteko nze poliisi nwali bansibyeko naye tebankwatangako bakusibya nga tebakutte naye tebankwatangako bankwata batya bakugjawo kusiba nagendayo ku poliisi bampita bakwita bwisi nalinayo bye nali nina okuwoza si misango nali suspect nengenda nenjimaliriza nenvaayo nonyigira poliisi
wawuliddeko mwaka kayimba kyoganda wadde solateekamu n'ennyumi yako nti nali mu poliisi nze golaba ne bancunya ne bambonyabonya era nenkaaba nedda ssebo byennyimba mbimanyi siniya temunzijako mulamu agambye poliisi munabe mu maaso mubakuumi b'eddembe naye kati mususse nnyo muvudde ku mulamu ate kati mwe mumalawo eddembe point blank ekyo kintu kiri kiriya ddembe kiri bamalawo njagala okutegeera ekinyusi ky'oluyimba olwo lwaki mu nnyimba zo zonna ogamba zino kanzireke kireka ne wakolera akayimba ako wava buvyeri ng'olina n'ennyimba mu studio n'ozireka n'ogamba kangende kyenakuzizayo negamba nti kati sawa zino kye tuli mu siniya waliwo embeera egenda mu maaso embeera gigezaako gikumpe waliwo omuyaga ogugenda mu maaso saawa zino Uganda tuli mu kukyukakyuka tukyusa byabufuzi tukyusa byabukulembeze osegeera kati buli omu yonna gy'oli osobola okwongerako ettaffaali lyo oyagala kwesembawo nedda siri mufuzi nnyo olina emyaka mekalabiki nze ndi musajja mukulu olaba otuuka okulaba emisango gya polisi z'omusango kanjikubemu akayimba gwosinga bakamiliyoni batya kikyotegeeza okulwamu industry n'okkuba ennyimba anti nze siyimba nnyimba za kamiliyoni siyimba bintu bya kamiliyoni byayimba kyenakudiddemu nze siyimba lwakuba ayimba siyimba lwakubanga kino kitegeera nnyimba kiriwo kyenjagala kuyimba nga nze by the way kyenjagala kuyimba sinyanyimbye ennyimba nnyingi nnyo ezinyuma ze mwagala nnyimbe nga temuzikuba ku radio tozireeta nedda sinyanyimbye lange lotalina nze sizikubanze naye abantu tobatwalira nnyimba okusimyanga gwe kitegeera gwe oli mukozi wa radio kati gamba abantu batwalira ennyimba nobeesibako kitegeera nabo abatakaagadde akayimba kati goloza waki tulogera ku kano gumanyimi akakayimba masimu amakage yankubiddako akakayimba ne bangamba mwana bulijjo byoyimba tetubitegeera naye kati wayimbyeko siniyo muyimbi alina kuba mulwanirizi wa ddembe by the way kyekisookera ddala omuyimbi mulondemu aba muntu mulondemu nnyo lwakuba abantu baze tebakigobera naye gye weegendereza okuva edda nedda abantu bonna babadde great babadde nga bayimbi okitegeera nga bayimbi mu bikolwa ne mu gundi zaabwe omuntu asobola okuba nga si muyimbi gundi naye ng'engeri gyakitwalamu nga muyimbi nga bakingi Solomoni ng'atula wansi na analyzinga ng'omuyimbi bw'alina okukola wotegerera omuntu wa wansi n'omuntu wa bulijjo n'otegerera kuba music agatta ebintu bingi sinya akakayimba wokawuliriza nti munabe mu maaso ochola afando ochola talinya taxi talinya boda naye akayimba ko kimanye kasobola motokako okimanye kasobola motokako njagala oddemu kyogamba afando ochola tanaba mu maaso omujukiza okunaba mu maaso munabe mu maaso anti kinagambye ddayo owuliriza akayimba wetuba tuwandiika ennyimba omaludeko nga bayita mwoyo ng'akusseko nakosesa ekintu mwoyo naffe tuwandiika n'ebigambo oli nakikubuuza kitegeeza ki nga kya Luganda nnyo tokiwulirangako nawe kennyini naye ekigambo ne kijja ne kyeteekawo mu layini n'okiwandiikawo nekinyumira ogenda kinyonyereza nga kikolerawo okitegeera kati kyegambye nti wabaawo omwoyo akuyambako okukola ki okukka n'akukkako n'akugayidinga n'agamba nti wandiika we batekana akayimba kakayimba siniya wemba nkamaliriza ngamba nti bino ebigambo si byange bino ebigambo by'abantu ba wansi bino ebigambo by'abantu ba bulijjo abamu si bayimbi bagenda vayo bekalakase mubakuba ekiboko bayaaye okitegeera nze omuyimbi kakubira akayimba otule wansi okawuliriza ogambe yiyi lwaki kati nga sinyawo okyebuuza lwaki mu nnyimba zonna mu barapa bonna abaliwo buli muntu alwana kuba akayimba kagenda ku TV lwaki mbanyimba akayimba omuntu kasobola n'okuzanya ku TV okitegeera gwe ne weebuuza ki kyembangoba gwe tomanyi kyengoba siina kyengoba musically nze nnyimba mwoyo wange kyanziseeko am a musician ndi messenger wa Katonda ndi messenger w'abantu I sing for the people ogenda akagamba brutality ku mulembe oguliwo gw'abavubuka Bobi Wine yagezezaako nnyo okujjayo message n'agiraga mu bavubuka nti oba oliawo somehow somewhere gavumenti eriko erina byekola ebitali bituufu ng'ayagala etereze owagira Bobi Wine ng'omuvubuka omuwagira nti ku kyaki ku mugendo gwaliko mugendo ki ogw'okubeera president simanyi oba alina ekigendererwa ky'okubeera president naye anti njagala beere specific kubanga wenyimba kana akayimba sagala mukagatte mu people power nnyo okitegeera sagala mukagatte mu people power nnyo nti oba bajja gamba nti olwokuba Bobi Wine yayimbye olwokunedda bw'otunuulira posta yali era nga akayimba ako eri mu kala za people power kala za people power zeziriwa ready si abeeramu ate naawe ready yafuuka ddi wa people power kyenagambye siniya red ne ku bendera yaffe kwali black yellow red
gwe kyekitugatta gwe musaye guno nti ogenda vayo lyagambye people power manyi lwaki people power erimu NRM erimu simanya DP erimu simanya zaanya abo abasajja bonna nti yo teriiko nti wano y'abantu ki bonna kati akayimba ko otwadde tunyumya n'ongamba ko audience munabaze audience akayimbo kayimba audience Uganda ya people power ya Uganda buli muntu atayagala government nedda no buli muntu atayagala police nedda kubanga nakawereza police kyoga police teyagala buli muntu ayagaliza police ne Uganda ne yagaliza nga munna Uganda kulwa mama waffe Uganda bichamu che police byekola ebichamu police byekola bingi nnyo be bali benguzi wali okutani newe tuva wano kati ne tugenda wali nga tutambula awo ne nkugamba ddali ne kakamera nkulage ebyo bana babikoze nnyo nga nkulaga nga police nasokera ddala okujja mpozi nga aliko moyo we namugana ne najja buzibwa no mugamba ati biki nga fanda so kontemera ntikano ka soda eyo siyenguze esooka ekirala kye bakola bingi nnyo baziiza obumenyi bw'amateeka baziiza yaman ate bajja ne bakukwata gugu complainings ovuddeyo yimbye n'akayimba kati baziiza nze simbye akayimba kukunkwata ani yankotte okumuyimbira akayimba nande nva mukomera nedda kati gamye baziiza obumenyi bw'amateeka kikyotegezaawo sinya bw'ogenda saa zino ne bakusiba wali ku poliisi yaawo nenzija ng'okubye oyo maanyi ga mugongoloyi saawa zino muli bakyali n'omukuba neekalakasa n'agenda n'akusiba nonkubire sino nga mwana maanyi mugonga ntaddeyo wano naye mwana kitegeera nsobola okujja nze nga talinawo ne tukujjayo nze ne nkujjayo nze Kikompola ekisengereza poliisi ewagira obumenyi bw'amateeka nze sigamye nti nno bawagira obumenyi bw'amateeka naye baziiza okuziiza kubanga kusitopinga mu kumenya amateeka baziiza okitegeera nga onagamba nti embeera enteerevu ennongoofu bagiziiza balinga omanye okulwanisa eggwanga nga onagamba nti bakakayimba siniya mulimu layini egamba nti mulina kulwanirira ggwanga Uganda naye ate mulwanyisa ggwanga Uganda buli lwotulugunya munna Uganda obeera olwanyisa mama siniya njagala twogere ku bintu bibiri ngenda kuzzaayo eno Uganda abantu abamu temunagiteeka ku mutima gyammwe simanyi bamwe muli bana Uganda oba temuli naye ekyo si kyekikulu muntu abeera n'engundu ye gy'atwalamu obulamu bw'obuntu osobola obuteeka ku Uganda oli asobola obuteeka ku kyayagala kyegera naye bwodde nnyo n'otuula bwoti n'otunuulira Uganda eno erina history waayo mwana tulina gye tuvudde abasajja bayiye omusaayi okubeezaawo eno Uganda okitegeera mbadde sikimanyi abantu bayiye omusaayi bajjajjaffe okubeezaawo eno mama Uganda ne baleeta n'olugero olugamba nti ensi egula mirambo Uganda eno abantu bangi abafudde naye ffe kati saa zino abaliko bakitubisa amaaso tetukiraba wotasoma nnyo byafaayo totegeera nti waliwo n'abantu abavaayo n'aleeka ebibya najja n'alwanirira ensi siniya gwomanyi kye bayita okulwanisa omuzungu gosobola okwerijja kulwanisa omuzungu naye basajja bavayo ne babafufugaza ne babalwanisa ne bagamba ekijja kijje ne babagoba kuno omuntu agoba omuzungu ate gwe omunauganda munno gwe omutuntuze kikyobeera otegeeza tugoba muzungu kati ate gwe mukala yaffe olamugoba muzungu kati ate owaffe gwe twesobolera mujja mutwalanga kaguddeyo omusajja atuwadde eddembe lyonna eribeera ne kusakata vibes wano ate ngenda kukikugamba omanyi mu ekintu kino mukivuga mukizaala kati oli ku Museveni naye ngenda kukikugamba nti akuwadde eddembe eribeera na kusakata vibes n'eddembe terikuweebwa na constitution ne constitution eyo gyolaba yetuwa eddembe naye ate lino terikuweebwa constitution likuweebwa nga gwe oluzaalibwa bwoti ndi papapu ndi muna Uganda lino ddembe lyo okola kyoyagala mu Uganda mukola bye mwagala bye mu Uganda okola kyoyagala mu Uganda kasita kibanga tekimenya ddembe lya mulala kyovula bateekawo constitution nejja negamba nti bw'okola kino oba omenya eddembe oba batuwe tukola okutambulira muki buli omu n'abeera mu ddembe lye osegera teriyo ddembe likuweebwa muntu siniya mubeereemu temutigisa ate bantu kuba meza malala mwana kinagambye teri ddembe liweebwa muntu wawulirako enfuga ya Amin Dada nagisomako ogigeraageranya otya neya Museveni kukugigeraageranya ku ddembe nange nagisomako n'abazungu boogamba bagimanyi munnaye ogeraageranya otya enfuga ya Museveni neya Amin Dada mu ddembe kati ekisookera ddala enfuga ya Amin Dada
saagiri munnyo naera nange saaliyo ate n'ekirala nagisomako busomi ate ekirala yali nnyimpi yaman yali yafugira akabanga katono okitegeera kati so ne Museveni sinya tosobola kukola bintu byonna omuntu n'abyagala naye ekintu wekisukka just wekiviira ku mulamwa kuba omuntu asobola kusinya newobeera awo ng'oli ku radio nze n'obeera ku radio kati nkobira wala ali ng'ozanya ennyimba nga tozanya lwange mbasi binyumirwa ebyaddala naye mbeerako nenkuwuliriza newe nakuwuliriza mwezi ku mwezi nga toluzanya nja tukangambe mwana sinya kamuveeko osegera naye tekitegeeza munaku ogenda kuzanya lwange kyenagambye nti omuntu asobola kukola byonna byoyagala naye wekisukka okitegeera kati wo man okwo tekuma kweyagaliza okweyagaliza kutya kyevulaba muzize ku side opposing ewakanya anti nga nakikudire negamba mbakubeerawo ku mulembe nga Museveni awamba gavumenti senga nze omu ku bakasirye eggwanga akola ki jeno ng'ogyeko bwa jeno kiki mukwegombesa kimwegombesa ani agamiro negomba kasirye eggwanga njijjayo jeno omu gwe mmanyi gwenza okuba ng'omanyi bajeno kyanjawulo kikyalina kyowandigaye wandibaddenga singa waliyo byemufaana omanyi lwaki mwegerezaamu nenamu byemufaananyamu nga ki buulira abala basakata vibes bategeera nga kyemufaananya kubanga amisajja teyeerya ntama ayogera ekiriwo ate alabika n'akikola n'okikola alapijja olw'okuba wakulira mu balakisi kati oyogeranga mu jaasi sogeranga mu jaasi sinya wagula n'obuwaani ng'obwakasirye eggwanga alina obuwaani ate simwegenderezanga obulako okusalako dreads mufaanagane sinia kyembadde gamba nti kyemulabamu kale kyenyinza okuba nga mufaananya nti teyeerya ntama ate musajja mugumu okitegeera teyeetiririra tuve nga tuvudde mubyokutya olina okubeera nga gwe by the way ekimu sinya nsobola okuba nga nsalawo boda nenkuba nenfa saabazima okufaako tebakwetegereza kati waki okugamba munno sikola kino olw'okuba mwana nti okunsiba mbajja kukusiba mbu omwana wo tajja kusoma Djjacob bwe yaŋŋamba mbu omwana wange tajja kusoma kyogamba n'abakasirye eggwanga tebasoma oba kyogamba netujjako kati nembeera katugambye kati nenyingira kubawakanya Museveni netumuggyako nenfuuka jeno kyogamba abaana bange tebagenda kuvimba ogenda zeewa omusajja bakuzaala n'ekyo kyoli ozaalibwa nakyo tosobola kukyewa jeno oba jeno ekyo kyenkugambye just ekyo kyo kimanyi jeno oba jeno ekyo ng'okivuddeko olowooza olina lw'okusinga Frank Gashumba ono mwogezi anayegere nnyo alina ro olina lw'okusinga Andrew Mwenda simanyi ro zaabwe nze siina ro nnyo nze simanyi ro zaabwe naye kiki kyotegeeza mu ro nti muteekawo mpite waaganirewo oyo Frank Gashumba oba Andrew Mwenda eyo ro kijandagoyo weewagisa ki omuntu eyewaga senga ndi nti senga njogera nabyo nsobola okwewaga naye njagala nkulage nti kyenjogera anti kyegambye nti omuntu asobola okuba nga mujasi naye ng'alina empisa kyegamba kyaddala sinya soga tekimanyi nti guni tasobola kuŋŋaana yitawo gwe tekimanyi ne bateekaawo ne bagamba nti bataddewo Frank Gashumba awo nange nga ndi wano ne bajja wali omuntu nagamba yayitawo ne bagamba Kikompola nagenze wali naye Frank Gashumba agenda mugaana oyitawo bagamba ki nti ebyaddala agenda mugaana gwe baddamu ki ne bakikubuuza n'ayitawo batayitewo mbuulira gwe kyobaddamu RPG gwe mmanyi ngamba RPG muteka omusajja we aganye kati guga oddamu ki kati awo ojja logamba omusajja aganye awo nga empisa ziri zegambye nga tukyuka nga tugenda kati wotabaka kubanga nze otwala kifu tuze kuyitaawo omusajja omunjogezaako ojagaye mumuzala wasi mbyakuzalawa gwolese kati tuli mu byaddala Frank Gashumba omutaddaawo Frank Gashumba tasobola kuŋŋaana yitawaawo webanga eyo ro gyobadde obuuza naye yo si yero gye tuliko ndowooza eyo gyobaddeko nti abasajja boogera ebintu na ro kati ayo ye ro abo abasajja balina ro kati Frank Gashumba oleese ro esingayo abo abasajja ate gwoteeka nako okutiisatiisa ntisizaani wakulira mu balakisi neŋŋamba ntya wali badde simanya ani jeno gwogambye ebyo mbiddamu nkugambye mbakubawo nga Museveni awamba ebyaddala senga kati wano wetuli senga luli naliwo inshallah senga ndi mulamu
senga nzo omu ku bajjeno wali badde yakasire gwanga mubaliwo kubanga omanyi lwaki nze sitiiririra gwanga lyange kubanga nabo basajja tebaliitiririra kati kyetukolooza bo tebakimanyi gobaloza tebakimanyi muno ro gye balina bakimanyi nkubuulira siniya kafuna gundi ani kasire gwanga nandaba nga nalaba oba bikyenyimba naganga kakayimba omwana yimba ku gundi oba kikinga buli muntu agamba mu kibyo giyimbako ategera nagamba kati bebana abaana abapya bebafa abato okitegeera naffe wetuva wagenda kubeerawo abaana abaddawo yensonga lwaki okuza Jesus yensonga lwaki okuza Jesus ajabeerenga gwe ate naali musibye emiguwa butakula iyo alina okukula omuteekamu guli omutima sina mutima gwe muteekamu naye era mwana wange mugamba oyagala mwana wabeere muyimbi naali kyagadde nnyo kiyinza okumpa essanyu naye simanyi kyayagala kubeera simanyi kyalibeera kuba sisobola mugamba beera kino simanyi pulaani za Katonda olina omukyala yamani mukyala wo bajasi mulina empisa mutumireko mugambe nkutumiddeko mukyala wange amannya ogaaliomuyeka mama wa Jesus mutumire tofaayo mutumire nono Sakata vibes bagirabira no ddala bajja kuwa respect ate gamba afande jambo gwe bani agamba respect baziwera mu bakazi nti wogamba muno nze nina abakazi 8 nina abakazi 10 muno nga bakuwa respect oyina bameka abo bakutesiza okwoga ali agayumana ocho mpande igabo ndabo buzabuza bintu bintu onjogererawo ngamba tumira omukazi atoyi neba naye abakazi bagenda wala omusajja adayogeza lo wano natugamba yali badde kasire gwanga yali simanya yakulira mbalax naye tutuse ku mukazi atakankanyati nedda olaba bino ebintu byetogera mu byaddala tuba tulina okukola ki okuwa abantu abalala okumanya kale wetuli n'abalala we bastandinga mu kyo sisobola kuvayo ne mwogera linnya okitegeera simanyi yoro gyalina ebyaddala mu ekyo mukyo naye nga ng'oggyeko ekyo yamaani lwaki munywa enjaga abayimbi waki tunywa enjaga bonna banywa enjaga abantu boogera ne bakibuuza nawe ku Sakata nakonze kankikuwe kyogamba waluka ganywa enjaga Djjacob Omutuuze kituufu waluka ganywa enjaga Djjacob yamanya ebintu byewalukaga kati abasima walukaga wabanywa enjaga tosobola vaisinya nakukikudde nocaracterizinga abantu bangi kibaye nogamba waki abaana b'essomero banywa nnyo obuugi enamba esinga obungi kiraga nti nno abavubuka bagudde eddalu ebadde enjaga ekyo kimanyi sirabangako omuvubuka ku kkubo nga mulalu kukyanga nkula kubeera wano nga muvubuka saizi yange olaba bazeeyi olabako omuvubuka anenkana omulalu ku kkubo okwo ekyo ng'okivuddeko mbyagadde kuwa gundi yange gye mmanyi ekyo abantu bakyogera ekintu wokisussa ogw'eddalu ekintu kyonna kyoba bagamba drug abuse it's a drug so you don't abuse it yamanyi gikozese kuki kiwanga ku panado gosobola okukwata panado notekawo okubatika panado buli kiseera olwokubanga oyagala kubeera nga goli energetic nnyo buli woolaga kati golola wakitagenda nga amira edix buli walaga natulago akanyama olina okumanya wookoma okitegeera n'omutwe gwe wegukoma yamaani lwaki abayimbi muli benzi lwaki tuli benzi abakazi batwegomba nnyo sinya tosobola kuyimirira ku stage bwoti abantu bakungana abantu 100 nga gwe kagwalimu omugwa alina okuyimirira n'okola ki bona bakutunuulidde jjukira nawe kenyininyini okujja osoose kunaaba n'oyoza akagato n'olonayo olugoyero olulungi notekyegera ojja obakola ekikogamba ojja obeetegekedde nga buli akutunulako ya rabbi lazima akkiriza n'agamba akavubuka kakoze eki kayambadde kati abamu batendewalirwa abazimbi batambula nnyo otambula wano newali kati tosobola sanga bebawala balungi jukira muli ku kyalo kuliko omulungi wavayo nakwegomba ne kuli omulungi nakwegomba ne kuli omulungi nakwegomba kati woba tolina ro nga tomanyina mulamu ago ogenda vaako okutandika eganza bakazi tovula abamu bava ku mulamu ne batandika okwenda buli walaga nga mwenzi yamaani alright kira kyenjagala okubuuza kiri trick nnyo naye olina okuba nga omanyi reason lwaki kizibu nnyo okukola hit mu lugafulo wakizibu nnyo okukola hit mu lugafulo nti Uganda ndowooza abantu tebamulya nnyo yamaani tebamulya nnyo ng'ogyeko ekyo
ekibuzo kyombuuzizza kirungi wasoose nogamba kiri trick kuba nsobola kimenyawo yaman enyimba nyingi nnyo ezikoze hit nga za lugafulo okay then awo wenyini omukulu Jay-Z yabadde ranked mabegakaawo omukuba rap first black rapper yafuuse billionaire nga sente mbu azijja mu kuyimba hip hop. The first black hip hop artist yakafuuka billionaire. Nekira General nakwata post ya Jay-Z. Jay-Z owejanze. Jay-Z omuyimbi mu America. Munsi yonna. General Zamba nakwata post ya Jay-Z. Nagamba nti abakuba kidandali mu Uganda bayinza okuwakanya nti nno ono music talimu ssente kubanga bakyamya hip hop waffe mumfula ekidandali. Gravity Omutuuze n'aliplayinga General ng'agamba sebo General Zamba Jay-Z goyogerako ali mu America tali mu Uganda ate oyo Jay-Z si General Zamba. Bowulira endowooza bwetu hip hop afuna hip hop akola okufuna sente okufuna sente kiba ku muntu tekiba ku kikyoyimba nakyokola. Yaman tulabye abakufunda chapati nga mugagga tulabyeyo ndinagamba nze natandika nkola kino kitegera tulina abayimba lugafulo nga bagagga n'abasinga baavu abasinga singa onagendera kubasinga abantu abasinga mu Uganda baavu kati togenda kubala ani asinga kola kino mu bwavu ape joli mwavu ndi mwavu toyagala kola nkola emisana n'ekiro ne wano wendi ndi mu kukola ssebo bino bintu ngenda biteekayo ku YouTube abantu balaba akayimba kange era ndi mu kukola kubanga era kumacha nengenda mu studio n'enyimba n'ensula nga ntunulo segera naye ndi mwavu naye nga nkola nsula nkola. Lwaki okola nnyo nga tofuna? Kati kyetugamba senior wegaze ku polisi bukozize nkulakola nange nze njagala sinegata ku muntu yenna nze njagala abantu babulira balaba Sakata vibes ensonga nga bwe ziyimiridde ng'oyatula kintu ku kintu ati bino byegamba nti wakinyimba nnyo nga sifuna nti sawa zino gwe kenyini senior otya okuzanya akayimba kange tekanyuma wagambye akayimba kalungi naye otya okukazanya nakubanga bajja gamba ki abasajja bajja kutunyiga abasajja embeera yonna mwana eteekawo embeera mu mbeera okitegeera yeresewo obwavu oba okitegeera nti senga etuni yange mwana ogikuba abantu ne babuna polisi netegeera tuni nekwata senga ndina kitegeera senga tuze tunyoola naye gwe kenyinyi otanyogizanya obusibe bwavu oyimba kufuna ki nze asimba kufuna kintu kyonna yaman simba kufuna singira nko kuyimba kufuna tesitusanko mutima gwange naye nga ngenda kubeera mugagga nyinza okubujja mu kuyimbeera kyo nkisuubira naye nga siyimba kufuna. Kale ali ku Sakata vibes ensonga zezo bamuyita RPG Kikompola anze Dj.Senior'B the remix wizard tuli ne manyi nga mugonga wa yatukwatidde kamera ya mpola ensonga tubenga tuzigusa bulungi joli toyerabira subscribinga obenga ofuna updates anytime any day anywhere kasoba nga oli ku Sakata vibes joino kwekwata yokayoka tewali tabu tewali buzibu nakamo nakatono singo ofuna dakika 10 ne President Museveni oyinza mugamba ki dakika 10 ne President Museveni nyinza kumugamba alekulire. Lwaki oyagala alekulire? Akoye gwomukoye emirimu tegitambula yakoye buli omu akiraba ekyo njogera ne president njogera naawe oba zineddatika njogera mugambe president Museveni olekulira tomwada mukatibwa muyite president ndamu buto tuli bana batunyanga bakyali musanze nga mukulembeze mu bitibwa bya State House omukulembeze w'eggwanga sebo w'ekitiibwa mbadde nze nganze Kikompola nga kusaba sebo wa kamera tunuze eno alekulire nange ndekulira banange mazima matuufu ekirala kye njagala okugamba netoli hambo ng'omusajja oyogeza busungu oba osaba omuntu ekintu tobaga soogera na Katonda ssebo oba ngenda kugera na Katonda sooka nenfuna ne wuulu ekisookera ddala embeera evudde mu nteeko etya okitegeera abantu baavu obwavu bususse temwagala kola ate kati tubanguse tusomye nnyo tumanyi nnyo abazimbidde amasomero musomye muyize nnyo naye ebyokukola tebiriiwo okitegeera mwagala kukola musoma kukola ki tusoma kukola ki kikyotegeeza badde manyi woosoma okukola okukola emirimu okutandika emirimu
nedda kati eyo gundi empya ey'okutandikawo emirimu nayo nnungi naye era bangi nnyo wantu ina ziwa YMCA somesa okutandika emirimu kyogamba buli avaayo ino omulimu teri muntu mwavu nga tuvudde mbadde njogera na Museveni teri muntu mwavu oba si ekyo n'ekyo tekiriiko kyekyo kyokulekulira kyo alekulire si kati 2011 eyo yesi akkirize oba nabwateesimbawo agende mu kitiibwa titumuyinaako buzibu nange simuyinaako buzibu ng'omuntu by the way naye nga kyo obutaleetawo ate embeera mwana kuba bino ebintu abijje wala tubijje wala bakitaffe babijje wala bajjajjaffe babijje wala akitegeera ani gwe mulama ekifaananyi okuddira President Museveni nze nga njogera amazima omuntu kati sawa zino ayinza gwensobola owulirizaamu ebintu bino byanjawulo omuntu asobola okuddira President Museveni nga president n'omuntu asobola okujjako President Museveni tusooke n'ayinza omujjako ayinza okumugjako ateekeddwa kati Bobi Wine ate asobola omuddira mu bigere asobola okumuddira mu bigere kati engeri gye sitabangako Bobi Wine nga president ate sibigoberera nnyo amazima simanyi sijja kumanya nnyo ebyo naye nga nze kyemmanyi Bobi Wine asobola okumugjako ne Bobi Wine naye n'abeera waka akabanga kabaddeko naye n'avaako system nesigala ng'ebaluka tugambe Bobi Wine ye president yamani osuubira ki kyensuubira nga Bobi Wine president nsuubira enkyukakyuka emuki ekisookera ddala tugjewo bana okwekubira side mugundi mu bagitata tribalism mu obusosoze mawanga ekintu ekyo kinono kinene nnyo wano mu Uganda mulimu obusosoze mawanga bw'amaanyi nnyo gwanga terisosola gwanga ki abanyankole basosola ki batusosola nnyo basosola abantu abalala ate si bonna abanyankole ng'abanyankole nedda si bwe kiri nti abanyankole basosoze kyanjawulo si basosoze nti basosoze naye bano abanyankole nga gavumenti enejja abanene ndowooza ekisinde nga okimanyi kyakyuka abagaga abasooka bafuuka abanyankole kati abagaga bafuuka abanyankole ate bo beekola ki beeyamba bokka tebatusosola naye wayagala okuyamba ayamba munne kushegera ayamba munyankole munne wayagala kuyamba ayamba munyankole munne wamagamaga bwati nga tewali munyankole nga asooka atunulako eby'ebbalo kushegera kati kikyalimu nti fena tuli bana Uganda nti ani alina obusobozi banyankola abo newotunulira mu magye newotunulira mu poliisi newotunulirawo kitegeera wasoma kola kisinga oba ofunye omulimu mu gavumenti lwaki mu gavumenti olwanira oyagala president mufune emirimu mufune ebyokola bwavu nedda oli ku kayimba kange oli ku bino mbadde ngamba byobadde ogamba Museveni mbadde mugamba ngaye tekitegeeza muno njagala mulimu mu gavumenti nze byamugambye nga nze byempulira byongambye iwe musanga ssaawa zino mugamba nti President Museveni lekulira kubanga waliwo ebinyigiriza eggwanga ng'eggwanga ate byotasobola kukola ki ate byotajja kusobola okitegeera naye ng'akozeeko byakoze kati essaawa zino kyetaaga ne tufunayo omuntu omulala natandikirawo wookomye naye n'atongerayo wano okitegeera naye bw'anaava buli muntu bayitha esinnya naye tubeera wano buli muntu alina kyasobola obadde okimanyi ne bwe tuli wano bwe bati buli muntu alina kyasobola kati weotufugamu wiiki 2 nange ogenda tuvuga otuza muziki nga fena tuscratchinga byuma buli otubeerawo tugenda mu bbalo twala mu bbala nange wembavuga mu wiiki eziddako mugenda ba muli mu studio tuli mu studio tuli mu studio segera buli muntu alina kati buli kyetaaga ne tubalansinga ebintu buli usaidi esigale kola efunamu nti eri wakulaakulana neno ne wakulaakulana okitegeera kati sinia binzero twetanategeera kiri kimu nti Bobi Wine bwafuuka president ogaggawala yaman automatically oli ntoncha musa ogagga bange boli wanga Bobi Wine president obugagga buno ekisookera ddala Bobi Wine avudde mu music Museveni yajja mulimi wadde okimanyi bana abagunji bana abafaama abalimi omanyi lwaki yateeka nnyo essira olwakuba bannayuganda obwongo bwe buliwa ne mu magye kyokola amagye agamanyi nnyo kati ne Bobi Wine bw'ajja ssaawa zino ajja byonna binajja bikola naye n'obwongo bwe nga y'omuntu buli muki mu kuyimba era ajja kuba alowooza naye kintu kyenyinza okukola wano mu ggwanga ekikola ekisitula endongo mu kusituka endongo singa bitusobola kugamba nti nogwe ssaawa zino wooli awo akubanze mwanzalawa musiweza n'abawagizi 2,000 Djjacob yagamba tobaweza mbusibaweza ne ku 2 boolina naye nze muntu ayimba Uganda yonna batya kikyo otegeeza kati ng'oyimba vuluga buvenga polisi yempagira bebawagizi bange Djjacob bakubuuza akabuuzo kafanye bulungi polisi yewagira RPG gye yali agamba
ate by the omuntu nga wa police nga tayagala kayimba ako aba alwanisa police. Lwaki otekawo embeera eyo y'okulaga nti police etabuse n'ogiteka ne mukayi lwaki police era lwaki ogamba atawagira akayimba ako olabye video gye bagatagata nagiraba era gaki bapoliisi nga bakuba abantu kibooko ku kibooko abaziba emisango poliisi ali kuba abaziba emisango gwe olowooza gwe guli kulya ng'oyita ku board of eyo mwagala mukole ku bikolo byammwe nga temwagala bakwatako gwe bali kukuba kibooko ng'oli ku board of eyo ku gundi ku radio ne bagikusaza mu mugongo ng'oyitawo booti lwolitegeera nti buli gwe bakuba taba makimu okimanyi banstopinzeko emirundi egiwera nze nga nze okola ki nga banstopinzeko nga ekiro nga ntambula nva ku mulimu oba ngenda waka oba ndi just tambula mutambu nange banstopinze reception yange eri bo bandeka neyongerayo mbuno batya reception yange eri bo ne bakuyimiza sebo yimirira n'oyimirira there and then bagamba leeta kitambuliso ng'okirina n'owayendaga muntu bagamba ovaawa nva mu kifo gundi oddawa ngenda mu kifo gundi nti naye toddamu tambula kiro neweeyongerayo kati gwe Senior'B toyina nanviiri kati zino ensonga zetulimu kati tuzirese mubayimbi batambula kiro okubeera n'enviiri musango kati wano gwafuuse musango lwaki muzikuza enviiri Senior'B kyoga tosobola salako bireevu ebyo mbisala namba nebibeera kawalata mbisala kisoboka oyagade kulwana olwokuba tobirina nedda mulimu ekyo nekyombuuza nogamba kubanga tukuze nagambye omuntu ng'atandika ng'ova buto nti wabaawo oba omuntu wakulonda ng'okyali muto nti nawe nebyokulookola ne banno newe mubeera balaalo lazima gojja kwebbirira bagambye nti ente wetuzinywera amazzi ye yemungulukulako naddako wali n'ayimba we mwana ente twaziwera nga amazzi ye nga yemulungulula naddako wali n'akola ki n'ayimba nga waliwo kiri ekikusika nti nze nkwagala eno kyegera kyekyo kati kyensonga lwaki zino enviiri mulimu gwaffe nze bwe ndowooza abamu tuzikola nga mulimu gwaffe kufaanana bulungi n'ofaanana omulimu gwo nga olaba ne kombati zineera nagwo mulimu gwaffe katugamba ofunye eddoboozi eryogera kuba oyimba n'obuyimba ng'obuweereza poliisi ofunye eddoboozi eryogera ng'omuyimbi ogenda mitinga President Museveni wali obadde omulaba nga Munnayuganda yenna gwe bafuga kati ogenda mu mitinga ng'omuyimbi biki byalina otereza mu music industry gwe toyagala asooka aveeko bitereere anti kati yogera naye ng'omuyimbi era asobola byomugamba ne bitakola kuba olukululo nalwo luwanvu nnyo naye byali badde ki kituliko byenaali musanze ne mugamba ng'omuyimbi kinaali soso omugamba kiri bwe kiti ng'omuyimbi Omunnayuganda omuyimbi nze ndowooza twetaaga ng'abayimbi ekintu ekitugatta kuba nze sikiraba temulina bwegasi sibulaba waliwo ekibiina kiyuma Uganda Musician Association tokirimu bakoze n'ekirala nanti kati ekyo uma bagambye mbu kyabali abamanyifu okitegeera kati okuyimba mubo bakumistakeninze mbu tebakoze kya musicians bakoze kyabamanyifumu kitegeeza atali mumanyifu takola ki tebambalanga muyimbi kitegeeza mentality ndowooza gye balina osooka kuba hit nawobeera n'ennyimba munaana nga tonakuba hit oba tonafuuka muyimbi olukuba hit n'obuuka n'ogwa mu bayimbi kitegeeza fresh kid mwakirimu alabika oli eyakinnyonnyonnyodde bwe yaŋŋambye kyova yaŋŋambye bagambye sigambye sikirese bwe kityo kuba sikimanyi nnyo ekyo mbadde nkyagamba nti kyotaga mwana ekintu ekitugatta ebisamanyi mulina soka kwegatta ye naalyoka abafuna waabakwata oba wabafuna ngani anti President Museveni talina ddembe litukwatako nga muntu ezo ziba systems za gavumenti alina okuteekawo system nti abayimbi abasambi ebitone ebikulakulanya ebitone kitegeera tekikakatako okuyenga omuntu agamba nti temugamuwanga ye president sigage tekimukakatako ng'omuntu okitegeera kikakatako okutereeza system buvunanyizibwa bwe ng'omuntu okutereeza system buli muntu aganyolwemu kati naye system gyeri ennyingi byonna tosobola bitereereza kuki kumwera mubamu esukuluma kuki ku ndala kuba yabayimbi sina musajja muyimbi akuba yatekubamu awotyoni naye si musajja muyimbi temumwagala lwakuba naye lugafu lwa artist kati awobeera obuuza nze ng'omuntu nti simwagala lwakuba lugafu lwa artist omutya murapu otya Museveni murapu yakuba hit eja alapingireri
Alina byalapinga nawe. Omugobe mkuye. Omugobeddewo. Amanyi moto gunawaka mu nsiko nawaka. Awo bakuttamu omuntu. Nogera ng'omusajja omumalirivu singa ofuna emmundu kisoboka kola. Mumalirivu ku ki? Olina by the way ndinze. Njagadde kubeera nze sagadde kulimba. Wanimbuze ebuzeemu n'embirimba. Naye njagadde njogera amazima. Kukyombuuzizza kuba nfunye omukisa okubeerako wano. Ku Sakata vibes ate nga ndaba biba bibuuzo ku ansa entuufu. Nange nengamba nange kamba weki. Ansa entuufu. Entuufu. Okay. Man. Oyogera ki ku bulamu bwa Fresh Kid? Omwana omuto okubeera nga mu industry alina ekintu ky'avuga. Obulamu bwange sina kyemboogerako. Man, nagambye bino ebintu bye tukola tuba balondi. Man. Kati ye mwana akulagirawo nti ali blessed from above. Alina omukisa ogumutambulirako ogw'enjawulo ogw'amaanyi wabula kye naalisabye nti bamukwate bulungi. Man, asobola okufuuka omuntu omulungi nefena gwe tonyumiriza nga batupaaka nga bani sikyogeza mutima mubi naye bino byonna waawulira n'okusikangana okuliwo naye muntu bajalooza mwana muto naye muntu avaako bamujja kumulamu ajja tuuka fayina ajja kikola naye ajja kutuuka eyo passion agitagame mwana kati ekyo mu mutima gwe kife yamani kati balina omukwata obulungi ne bamutegeerera nnyo ate abalungi so kumutegerera kufuna sente ko abantu baloleza nnyo mu sente mwana oba lwaki. Kale recently one of course sobola kutosobola kujja ku Sakata vibes tutakubuuza ebintu ebitambula mu ggwanga. Ebintu ebitambula mu ggwanga biba bingi nnyo naddala mu entertainment ebintu ebisinga obungi by the way byekusiza nnyo ku entertainment. Recently wano waliwo omwana bamuyita Mathake. Olina okuba nga omumanyi. Namulaba ng'ayitingana. Omwana yavaayo ne tulaba ensasagge. Ng'oleza ekintu bwe kiro kibaawo industry ebeeragawa. Salaba. Tewalaba nsasagge. Nali mu Ramadhani. Kale yate ebifaananyi bye ng'ali bwereere. Nkimanyi kye yakola. Naye kyembuuza kambuuze. Njagadde nnyo okubuulirizako oyo omwana. Kankikubuuze akola ki? Socialite. Ngati nange social media influencer. Kati ombuuziza ekibuuzo nti akola ki ku industry? Asobola n'okwata kayimba naka promoting abayimbi bangi ng'akola covers. Muyimbi addamu ennyimba. Actually yakola ennyimba 3 eza Bobi Wine abeerera mu komera. Era ye yalinga omuntu asigaza Bobi Wine ku ground nga Bobi Wine ali mu komera. Era ogenda n'okebera boti either Bobi oba Bobi omu kubo yasharinganga obucovers bwe. So influencer tumubalira mu industry kitegedde kati awo kiri fit okumumbuuzaako walimba disimu kitegedde kati gwe okiraba bwotyo industry ebeeragawa ku side y'abakyala ekyokulaga ekitone nga tulaze ekitone kati kyavaayo kitayi yakitulaga oba bino ebyo batulimbalimba simanya boyfriend yakigize era bwe yagamba mbu basiba bamubbako essimu then ne bakisaasaanya ne pattern nga bagimanyi simanyi kakati ekyo kale bibaawo kanjogera amazima bibaawo ate n'engeri mbirabye nnyo bayiza mbadde mugoberera simulabye nnyo nga ddamu nnyo na muliro bibaawo ebintu ng'ebyo sola kyogerako bikuba olina kibaawo ku muntu kati sirina kyenkyogerako kyamaanyi nze yamaani. Singa osanga battle eya John Black ne Fake Fameka oyinza wagirani? Naye nze siri muwagizi. Nze ndi muyimbi ate saagala nnyo okuwagira nze. Music industry yeetaaga kyokufuna BET endala? Music industry yeetaaga luli yalina kyokufuna BET kyetusobola tusooka okwebuuza luli yalina kyekyavaawo badde mu winning formula gye bakozesa yagifuna kati n'omulala ajja kujja agifune oba abaana bakola batoba gye bali abalina ekirooto ekyo yamani nange nkirina by the way. Ogenda kuleeta BET? Nina ogireeta wano nkugambye ngenda kubaga mu bbanga sina byenjagala okukola bingi nnyo olwakuba obwavu buno mwana bukyatusibye mu mbeera byenjagala okukola njagala mbeerewo okumbeereko nga Bob Marley ba Lucky Dube nga nyimba hip hop naye nga hip hop mufusinze mu bintu bingi nga nsobola okuba mu reggae music nga nsobola okuba mu classical acoustics nga sina binsobola otegeka Serena eyo hotel neekola ki nejjula naye nga tetuze kuwogana kukyakyaala nnyo kitegeera nga tuze kulyowa myoyo ebyo bintu ebyo byenjagala mu nsi wano nga newe mba nvuddewo Senior'B musobola oteekamu ennyimba zange album namba nga olaba bagundi
Thanksgiving eyimba ku Christmas ebintu byonna twagala bikola naye mwana obusobozi tewali oba weetaaga kyo kutuuka ku steeke bwetu sawa zino kyenetaaga of course majja kuba kati buli omu gakulembeza buli kimu kikola kuba bino obirinda ennyimba ozirina n'ekitabo okitegera n'obwongo obulina kuba abamu kati wandiiki tuyimbirako kugundi mu studio naye okutuuka mu studio buli producer goyogera naye newabeera mukwano go agenda ga mwana nga naye asibyewo naye talina gwakozeeko abaana baavu talina gwakozeeko ayagalayo agayaka ayagalayo ekyokulya tagenda kola ngenjali mulima mulina okuba mu vibe okitegeera kati naye kenyine otunula muggo kenyine tobirina nawe enjala ekuluma n'ogamba mwana omanye kiriwo ngenda kwesotinga ngenja kudda naye nga nawe okimanyi togenda kudda n'obula n'ogenda onoonya omulala n'omulala wakola bw'atyo bwekityo kyekikuwa vibe okola tune ekimpa vibe okola tune environment mpozi n'ekirala nga abantu nga sibalimbye wala olwobeeraawo vibe nejja akayimba ne kajja abayimbi basobola okunjuira simanyi bakyakibatuza naye basobola tosobola okukwata bwoti ekitabo nga toyimbye namu nti wabula n'okapendi nga down bwoti ne kaggwayo singa mukama akuwa omukisa noba nga osobola okuzuukizaayo ku bayimbi abaali batuvudde ku maaso yandibadde ani naani Moses Radio Soja rest in peace Moses Radio lwaki Moses Radio mwana wanjawulo nnyo nze AK47 yali wanjawulo ombuziza babiri sinamala kwogera wakubiri ate oyagala kati kumutaka obwongo oteeke ku eke nga badde ngenda kwogera kafeero Moses Radio Moses Radio bambi senior nze ndowooza oba yeezuula mu bantu bonna simanyi oba yakubanga yafudde ne tumwetegereza nendowooza yatuuka time ne yeezuula wempuliriza ennyimba ze kuba kati zikuŋŋaanyizibwa nzikuŋŋaanya zonna nenziteekayo ne ntula ne ngamba naye omuntu ono alina ekintu kye yalaba n'atuuka n'azuula amaaso ge n'atumuka owandiika ebintu nga buli kyayimba akiteekako obwongo ate nga kinyuma nnyo okitegeera ng'akiwadde time emala kati naali mwetaaze n'okuddamu n'okunyumyako naye mwana nenfuna time eyo nenyumyako naye nemulabako mu studio okitegeera yamaani kunze tuyinza ofuna replacement yamaze lwaki nedda asoose okubeerawo mwembi kyomulala yandizuukidde essaawa zino naali kugambye kafeero naye naali kugambye kafeero yalizuukidde naye bwe tuli ku bya buyimbi tuli ku buyimbi kati omulembe kafeero kati saa zino nebwadde atasobola tukubalaga eko oyo n'amala dda kati akiteekawo atusabulirawo naye nga abafumu mumule mirembe inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna mumule mirembe naye nga ge mazima yatusabulirawo yamani bintu ki byolabye ebbanga lyomaze mu music ebintu byolabye byogamba naye ebintu bino babikola mu bukyamu babistoping biki okuyimba mu music industry ya Uganda yonna music industry ya Uganda ekisookera ddala kinnalirabye abantu mutandise okulowooza sana ddala ba presenters kubanga abayimbi abato boogera nnyo ne ba presenters okusinga abayimbi abakulu tebabatuukako kati abayimbi aba presenters bataddewo endowooza nti omuyimbi okuyimba ekintu alina kuyimba kisansa ba presenters oli serious yaman bayimbi bangi nnyo afuna vibe yakayimba naye nataka peninga down ngagamba mwana akayimba kuni nakawulira Djjacob Omutuuze ayinza okunzitamu omuntu akosinya bina akawulira bayinza okunvuma okitegeera yaman naye nga ate wowuliriza abasajja babadde great nga Bobi Marley bayimbye ku bintu bingi nnyo omuli amasanyu omuli ennaku okitegeera kati senga omuntu bamuwa time ye ne batamutegeerera nayimba buli kimu kyawulira nga alina okuyimba ebintu ebyo bikompilinga wamu ye muntu oyo time otuuka n'omuzula n'ogamba yono n'omuntu okitegeera kyekirala kyebakoze kikyamu industry kyekoze kikyamu yamajja ya sente nnyo buli muntu kati alowooleza mu sente nekyo nyinza obutakiteeka nnyo ku industry ensi yeeyo kati gwe mulembe oguliko omupya yamaani naye era abapresenta kambagambeko naddala aba TV naye namu ba DJ ba radio sini yakambuuza ekibuuzo kino nga sinnabagamba kuba nyinza obagambako mu bukyamu ani akusasula okuzanya oluyimba lwa Davido kiri mu system ya company gyenkolera gye basasula siri mu system ya company gyenkolera ekyo kati gwe kiri mu system kati nkireese bwenti si kireese nti toyinazanya kayimba ka Davido nkireese bwenti lwaki nze Kikompola wendeeta akayimba kange nenkakuwa ogenda kuŋŋamba mpayo emitwalo 5
Awulira sigamye nti gwe okitegedde gundi gye njogera mu presenter agamba mpayo emitwalo 5 negamba ninayo emitwalo 2 nga gikuzaala wakuba tugamba oli munene naye nga gye ninamu ogamba sijja kazanya naye ati nogera nozanya aka Davido kati wembeere nenze nempuliriza kati mba ndowooza nga Davido mwana yamusindikidde ka mobile money ekintu ekyo kimbuzaabuza nnyo bo babawa. Okay, nange ekyo kankikuddemu professionally. Bapresenter abamu abalina connections ne contacts abasajja abo babawa ssente ebyaddala RPG ebyaddala abasajja abo babawa ssente Abanigeria bemanya abasindika muno ssente kamba kusomere Battle Ranking Davido Wizkid onono guy yali manager wa Wizkid waita Bank W abasajja basindika muno ssente ezaddala kati abalala simanyi abalala simanyi then oba oliawo waliwo n'oli akakuba obukubi olw'okuba ye alaba nti nno music wabagwira asinga owa wano tasobola kakuba ndi music wabagwira asinga owa wano abamu bakirowooza ayinza okakubanga kekaliko kubanga bagamba tokuba local music kuba music ali international music ali professional webagamba zikintuuseeko tokuba wano biroko music byo ebintu bibyo bimba bubi bayimba bya kisiru nze jukidde lulinga tugulawo spina olunaku ufa abasooka ogigula eri kati White Sand Beach olunaku olwasooka okuba obuyimba ate nga abantu batanisa okujja omugagga najja n'agamba kuba classical sounds nera ne twebuuzaawo nyindu gamba ono kikyaliko classical sounds kyeki esegedde sebifo ebitomo ebiri bingi nnyo nga babosi ekyo mbadde sicomplaininga mbadde nkyogera bwogezi nga njagala kukimanya kuba mbadde ngenda bagambako nga nina kyenjagala bagamba naye kati ekyo nkitegedde naye nga abasinga tebafuna ssente bakubalwako balowooza nti ennyimba engwira ze zisinga okuba ez'akabi tezisobola kusinga zaawana tekuba z'akabi okimanyi tino Edrisa Musunza Kenzo akwata ennyimba nazitwala wabweru wa Uganda bazimasitalinge production kisoboka wali okikozeeko kati tolowooza nti yemu ku nsonga ezinza oli musakayimba kw'okuzannya sinyankyalwana okusosola EDD yaka ndi wali ndwana kusosola EDD yaka ate ntwala akayimba bakamasitalinga ebweru tolowooza nti yemu ku nsonga ezinza okulemesa akayimba kw'okuzannya ne bakusaba ssente nedda kubanga nyingi nnyo era ezikoledde wano nyingi nnyo nze Senior'B weetegereza ennyimba zange ebyaddala nkozesa abaproducer abazanya ku radio noonya nnyo producer neŋŋamba nti era n'abaliko kati ngenda banoonya njagala nnyo neŋŋamba nti ono producer kankoleyo akayimba naye kubanga balungi neŋŋamba nti ono kankoleyo akayimba kaye njagala nze wemba nvuganya n'abo abasajja abo njagala mbavuganye nga quality yeeyo nga muntu yasalawo n'agamba ebintu bino twabisengesemu bulungi ono yakusinzimu naye ng'ekivuga eyakikubye yaani y'omu ffenna tuli ku mutindo gwe gumuyamani. Alright. Tetusobola kusukawo mpozi RPG Kikompola tuweyo ka message okugenda eriba entertainers bonna n'abawagizi ba music industry nabo balowooza nti baba bakyamiza ekintu ng'atandikira ku president w'eggwanga. President w'eggwanga ate akyamiza industry yaffe siyawate Waganda ina byalemeddwa okukola industry nagambye bingi byakoze ng'omuntu naye eyo yegundi ye gyalimu okitegeera tasobola tekujja eno mu music atukolere byatamanyi akole biki byatamanyi ane mugamba mwetaaga muyimbi agende eri ategere abayimbi ate omusajja naye muyimbi muzaala wa tuni ye tetugambye muno olw'okubanga bino ebintu bagamba muno Bobi Wine tebamuleetera kubanga muyimbi zino ensonga sinya si za kuyimba zino ensonga za nkugamba kampereza message yange eri abantu bonna mu Uganda by the way nze ngenda giweereza bonna Uganda eno Uganda gye tulimu maama ono Uganda maama waffe naye gwe baba nze simanyi gobanga maama obasobola omusoozaawo ng'otunula nze sisobola nze newabeera golola by the way nkiddamu ne ku kamera newabeera golola maama wange ng'atudde tosobola musooza nkutukako omukono nenvaamu n'enjala kati eno Uganda maama so tugezeeko kwatira awamu mu bukakkamu ate mu butegeevu kuba ffe tusomye nnyo baturankinga mu kwogera enzungu man kati mu bukakkamu ennyo mu butegeevu obungi ennyo tutegerere Uganda eno n'ebiseera ebiriddawo mu maaso ate n'abaana baffe kuba ate kati naffe tubadde baana ate kati tuli bataata kati kwegamba Uganda tujagaliza ekisinga tuve mu kweyagaliza n'abo abakulembeze mweyagaliza nnyo ate mulina mukomooko kati tudizeko ku maama yogerako eri Djjacob yagamba oli mu buzibu okuyimba akayimba
Djjacob Omutuuze nange kana kantu bakatememu bakakuweereze wangamba ndi musiru nakiddamu enfunire eziwera ng'atekakirinya RPG Kikompola musiru nsiima nnyo taata eriiso ly'omukulu waddugala weewalaba weebale nnyo okukirowoozaako kuba walaba nga nnyinza okkifunamu obuzibu ndowooza nga ggwe naye nange ngenda kugamba nti nze Kikompola mutabani wo siri mutiitiizi siri mutiitiizi era ojja kumpulira nga nkubye akayimba akalala embeera yo naaba tekyuseemu se sitiririra ggwanga kubanga maaso awo ffe tugenda okuba bajjeno b'ensi eno ate nga ffe tubajjayo mu makomera nga ate mwe mulowooza kati mulina ababajjayo mu makomera yamaani. Alright, Sakata vibes tuwemu akapera. Mbwemu akapera kamunabe mu maaso. Konna koyagala konna. Nti bogoba musajja munno leekamu agakuza nenzikuteruma mu mwera guluma yaguza kino kyemulabako kikyali kituuza tuli bakola okusinga ku kyemulowooza mwava mu kuweereza mwafuuka bawooza nalina ebitambuliso ne mu musolo yunifomu mwagigubya mulina kujo mufa ku bitagasa gye bigasa temunnonnooza mulina kulwanirira ggwanga Uganda naye ate mulwanyisa ggwanga Uganda buli lwotulugunya oyo muna Uganda obeera olwanyisa ono maama yo RPG Kikompola mayanja Gaddafi Nasira Allah True Soldier vibes Sakata vibes po sabula nabatadde dda